bw'ogendanga okuzina omukyala n'omusanga nga Katonda yamuwa enfuli oba nga yaseka enfuli ze bulungi ne zivaayo ate nga n'ekijanjaalo kitundukayo bulungi ng'ayimye mukwano ogenda kunkolera bino wammanga. Mulekeraawo okukwata omukira n'oguyingirizaako enfuli z'omukazi. Omukazi n'omuzina n'akala mu ddakiika 2 n'ogamba senga omukazi wange akala mangu naye ng'omukazi gwe twogerako alina enfuli ate nga yasika kigaaga. Ng'omukazi gwe twogerako alina omusino nga gwavaayo bulungi nnyo muva kufe abalina emisino emitini gye banoonya obunoonyi. Naye ng'omusino gwavaayo bulungi nnyo naawe ogulabako n'ojja n'oyitawo kapaalo n'otandika kusonsekayo ate n'oyingizaayo enfuli ze. Ebyo byetamya abakazi. Omukazi n'ayitamu okumuzina n'otandika okumukubanga ekibatu oba okumutega ekibatu ng'akwebulizabulizaako kubanga wamutama. Yembabuuzizaako mugamba musaabagalwa balungi abeekumina kusenga 5256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira okundaba obulamu bugamba ki era bigenda bitya yonna gye musinziira oba yonna gye mubeera. Munnange abaami abazina emmana ng'omukazi gw'ozina yaseka enfuli ezo z'olaba yiga okuziwenjulako ng'okozesa omukirago. Nagenda ne mbasomesa wano enkonkona y'emmana ye twagisomako simanyi nza okuba mbawaayira naye oba tetwagisomako temufayo tunaagisomako. Emmana bagikonkona toyingira buyingizi ng'olinga ayingira oba nti ennyumba ezigule ye emmana etalina nfuli naye emmana eyina enfuli eba n'enzigi kubanga enfuli ezo zikola ng'enzigi so tukonkona. Naye bw'obanga tomanyi konkona kale tetugenda gendayo wabula bw'obanga omusanze n'enfuli ziwenjule ng'ate okozesa mu kirago. Nabagamba nti enfuli we zigattira ku mmana seeri ku matama wabula munda wano we zigattira ku mmana waliwo obwagazi buyitirivu bw'osobola okufuna singa oba weeweeseewo bulungi. Kwata omukirago kozesa ekitu ekyo wenjula enfuli ziddeko ebbali eno n'eno genda ku musino oguyiseeko ekitwe okwata omukira bwoti n'okonkona bwoti awo mu kituli awo mpolampola taatata n'omala n'oyisa ku mabbali eno n'oddamu n'oyisa ku mabbali ng'olinga awenjula naye ng'oyisa ku nfuli kwennyini nti wano enfuli we zigattira awo ku mmana w'oyisa ekitwe ky'omukira bwoti n'oddamu n'oyisa n'emabbali bwoti n'olyoka olaba omukazi bw'akuyira amazzi g'otamanyi. Ekisookera ddala omusajja yenna nabagamba nga mulamu bulungi ayina amazzi g'asooka okuleeta agakuyambako okuba ng'okola ki ng'oyingira ngaffe bwe tulina mugonza mmana oba bwe tulina amaziga g'emmana nammwe mulina ago amazzi agabayambako okubeera nga musobola okuyingira bulungi. Kitegeeza omukira gwatobye edda ogugwo nga tonaba naguyingiza wange ago amazzi g'okozesa n'ompisaako eno n'oyisaako n'eno emabbali n'embeera wamma nga ncamukira ddala ate era ng'emmana etoba ekimala. Naye ebyo ebintu bye mugenda n'ozina emmana ng'olinga azina akapaalo oyitawo buyisi kasaayirizi mukwano omukazi ky'ova olaba omuzina n'atobera mu ddakiika n'akalira mu ddakiika emu. Ky'ova olaba omukazi omuzina ne yeebuuza kaakati zino enfuli ezange zimmenyera ki n'ava ku by'okuzisika n'abeera ng'alaba ndabe ne yeebuuza kaakati nze ayina enfuli zino ezammenyera ki omusajja z'atamanyi na mugaso gwazo. Enfuli zongera ebbugumu mu mmana, enfuli zireeta obuwoomi singa omusajja aba amanyi okuzikozesa obulungi. Munnange zikwate ng'oziweeweetako mpolampola n'omutwe gwo oba n'ekitwe ky'omukira. Omukyala ajja kunyumirwa ate era ajja kuwoomerwa. Nga tukyali ku nsonga eyo banaye tulina app ya Senga 5256 osobola ogenda ku Play Store n'ogidownloadinga kubeerako waaka waffe obeera ojja kutusangayo. N'ekirala tubeera ne lives tukola live ekiro n'emisana oba ne kumakya. Kujja subscribinga nyiga kadaako live obeera ogifuna bw'emba ntandise. Tulina TikTok account eri mu linnya lya Senga 5256 naye osobola ogenda n'otufollowinga n'obeera nga gy'oli bulungi. Kaakati mu abasharinga content wange sibalinaako buzibu yadde but omuntu asharinga content ku YouTube I would not advise because I also use YouTube. Ku TikTok I don't care. Bw'oba oli mupya ku YouTube simanyi oba okimanyi bw'oba oli mukadde you know what I mean. Tofuna content wakati n'omuteeka ku YouTube. Ku Facebook, YouTube I see but I'm okay with that. Sifaayo. You can share but ku YouTube please my people tosharinga content wange ku YouTube kubanga ojja funa strike ya bwerere and I would not want that for your channel. Nandikwagaliza birungi nawe nga bwonjagala era n'olaba nti bye nasomesezza binyumye n'obiteeka ewo but not on YouTube. Omukama akubeere era akulage nti munnange Senga yagambye content we tumuveeko
tudde mu kuzina emmana akumbadde empisawo kayise munnange gwe omusajja mbadde nkugamba omukira bwe guyima ekirungi ekikuliko gusimbira ddala wamma ne gubeera nga guguma muve ku baana abalina emikira egirebera egyo emikira egirebera oba tolina maanyi weefunirayo bubusita kirinza bijja kukolera obeere ng'ofuna amaanyi ebyo muyima nga bye muyimye naawe kennyini oba bikubuuza tobitegeera omukira gulebera tosobola dde okuyisa ku musino ate nga guli bwe guti ate nga guyimye osobola ofuna ku ddagala ly'amaanyi g'ekisajja gye lirimu ejjanjabe abakazi babeere nga basobola okunyumirwa kati ate bwe guyima ne guleeta otuzi tulina obeera ng'osobola okumpisaako ojjukira obeera ng'olugalo bw'oyisaako bwoti wamu omukazi n'asubbalala naggwaayo awo ojja kuzina emmana nga tekala ne bw'oba omukazi omuzina buzinyi n'ojjayo osobola katugambe tugenda kukyusa kasitayiro sitiiro osobola okukwata omukira ogwo gwennyini n'ogukwata n'owenjula enfuli bwoti emabbali okitegeera n'owenjula enfuli emabbali bwoti mpola mpola omusajja n'abeera omukyala n'abeera ng'asobola okunyumirwa n'olyoka ogenda mu kasitayiro kala kitegeeza okukola kinene ky'okuwenjula enfuli kigenda kumuleetera obwagazi ate era obulala oba okumwongera obwagazi kubanga emmana gye mulaba eyo buli bw'oba ng'ogizina ebiseera ebisinga kasita oloozinga track omukazi atuuka n'awulira nga takyalina bwagazi emmana n'ekala kati wano obeera ogizzaamu amaanyi okitegeera bw'ogiyingizaamu n'ogiramu bw'oti omukazi ayongera okubeera nga ayimira ddala n'omuzina mukyusa sitayiro n'ogenda n'ozidda mu sitayiro endala omukazi n'omuzina naye nga yenna yakaze dda wabula gwofa kimu tikitiki ng'olinga ayina oba kiki ekikuwujja munnange emmana enyuma nnyo nga mbisi emmana enyuma nnyo ng'eseerera emmana enyuma nnyo ng'erimu amazzi ate ng'ebisobola okugiteekamu amazzi ago omuntu abirina ku mubiri gwe enfuli omusino bisobola okutobeza ddala emmana munno wamma n'omuzina naye n'akola ki n'asiima so tewali nsonga waliwo gwe nagamba wano eno nti munnange enfuli toziringiza munda mbusenga ate nze enkwata n'okwata engalo n'olyoka oziwanjula n'ozizza eno n'ozizza eri nedda mukwano kozesa mukira towenjuza ngalo awo emmana eryoka ekuwoomere naawe ŋŋambe nti senga face webale kusomesa ebyo ebyange musiba bulungi akuuma atakuumira mpeera baagala nnyo bantu bange temujjanga okwo mwenna abeekuumirako kusenga faith abashyali nga mukola kyattenda abalayikinga ate mwe abasinga abakomentinga nammwe mbaagala nnyo actually mbaagala nnyo mwenna abeera ku live mwebale kubeerako mwe abatannaba kubeera nga mulala like zange I know muliza okuba temubeerako ku live stream naye nga omala n'olaba repeat so kasita oba ng'olaba kuba yo live eba egenda kuyamba okuyiga nti I illustrate more than bwe mbeera mu audio mubeere bulungi omukama abanjagalire bye munjagala.